naga nti kuruno banange namugongo batuwadde ebiragiro banagende namugongo olina okuva ku chachi yewo olina okukola list in advance negiweereza security negivating nokkirizibwa ogende namugongo. Ndisaba Kristo musaza liye Kampala. Owa Kampala diocese. Musaza liye Kampala, one of the many. Wachi ugeza ko kwebeti. Siriye wagulu. Wadoga abakirista bali mu Kampala go tukulira. Simonna gotolimi. If you want to say a very serious president, you come to Uganda. You come to Uganda. Lumu mukuru oyo yawandika peni naga kenalaba accounting officer yena asaba supplementary. Slums zebwayise Kawempe na kulabye, I don't remember which other one, were a result of the Luwero War. Yes. Wateekwa okubawo nga waliwo yetwala akataka. Okay? Naye nga either takola bye baagala. Okitegedde takola bye baagala muzza ku level ye bulungi atirire kati ne baagala babenga abagulawo. In 1979 Abaganda abo bemuyita abasiramu were massacred. Baani abali mu ttaka eryo whose owners were massacred and floated on River Louise. Tuyina ekizibu ekyobulimba stana y'obulimba, but this bulimba is an armed bulimba. The bulimba has a gun. It's looking at power, but power is not the end. Power is the means to land. Oh no, neighboring community tetemulanga balalo. So when do they become an enemy? Visibility ya sale of late. Chiche chiogera mu byobufuzi. Bali bwe bagenza okusoma essaala yaabwe ey'okubonerera mu ssaala y'okubonerera mama n'atugamba at this time a critical time in the path of this country. Critical time yabadde ki ebimuki Muwanga genda maaso. Even your private rwali ng'oli head of state lusobola okuleta eggwanga nolwekyo nga Muwanga nga president tolusa ku Twitter. It is only in states where the president is intelligence led. Kato wawa no ya leading intelligence. Kalina mana nagamba achori balalo get out as if they will get out. It is you bamwogera luzungu. Yes. That are ethnic. Abantu babulijja abanoonya muwogo tebalina time etunuulira mawanga. Time ku mawanga oluusi baba bagenda okubba. Even if they eat, there is corruption around, they forget ethnic identity. Munsi ezikola conspiracy engezo. Bano be elite taking a responsibility to make the state functional. Okudevalinga to the masses they are falling. And to protect. Bakola ne basasula emisolo. Mu companies zaabwe, as you work, you pay dues. That is how imperialism is built. Now these fools mupakasi nayenga wakola so gaga bano abakola bine ethnic profile certified abaina certificate mutamanya byanfuna kandi mpiteke eyo balowooza nti ojja kubba omusolo okay obetaka obbe buli kimu abantu babe baavu nga bayinike obatekeko omudumu gw'emmundu kakati nga n'amalwayo tegakola. Dala nga Cedric Babuye vice chairman wa Muganda wa Rwomushana naye ajja muffe bakapere ku fundraising nga $3 ejja $, which is petty cash. Naawe kiwanda n'osigala ng'okuba mbuutu PLU. Gasimbagane ne bannamawulire radio Simba osuzeyo tyampuliriza wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okolaba otyo Peter Kibazo studio za radio Simba. Nze ndiwe eddakiika ziri 3 ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya gw'olwaleero. Nakyalisi Rwomushana nina Harunah Kanaabi ne John Kakande. Yongera omunnyonnyoli. Ani bulijjo muyita Karoli. Karoli Rwomushana. Bulijjo muyise Charles. Bibimu. Nina mukwano gwange
yafa erinnya libadde litrendinga wiiki nina mukwano gwange yafa ye yagayina gombi ng'ayina mu Luganda ne mu Luzungu abamu tebamanyi nti Karoli ekyalisi mukwano gwange yagayina mu Luganda gombi mu Luzungu ne mu Luganda gombi ng'era mawandiise Charles Karoli Kiwanuka. God bless you so. Kyuse mugate waffe wagasimbagane ye. Abere Karoli. Nga ye Charles Rwomushana. Ye Karoli Charles Rwomushana. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Harunah Kanaabi wali musanyufu. Oli yangamba yalaba video ya Gasimbagane. Wawademu omuntu basamba bi. Nomukatoliki abakatoliki babiri oli alaba video ya Gasimbagane nanga nti these days unlike usual Harunah Kanaabi seems very relaxed in an unusual time. Ebe bigambo bya mukwano gwange aza kulaba yakunganya. Now I can give you a bit of background. Yakunganya archives from the Library of Congress nga muri mu shariat nti Peter omanyi nti Harunah is published to this level ndiye nze nanonya shariat mu Africana section Makerere nga tawera ti ne mu Library of Congress ya America era nampa linki omulundi ogwo nga mpa linki nti osobola omufuna online. Ninayo ka benefit akatonotono okubeera nga I can access a number of libraries courtesy of one of those benefits. Naye linki gye yampa unfortunately musajja mukulu ono Kizito oli musajja mubi ate wateeka ku WhatsApp gye walagira nti ni 24 hours ebeere sangudde kati linki ye evaako every 24 hours ye yateekako timer buli kyakuweereza ye tategana kudiliitinga musawa 24 nga kyejjako. Nina ne John Kakande. John buuza abantu bannaffe mwenna abatuwuliza enkyaleero mbalabasiza nembebaza kuba nti muntu w'obudde naffe abasimba mbebaza okuba nti muntu kyaza nate Karoli abatuwuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wakisa mpuliriza Gasimbagane Kanaabi nga musanyufu nnyo engeri gy'okumiza nti Karoli sena eri ku kkubo erya Charles tugira tulireka Kanaabi buuza abantu anti sizoni y'abakalevu yaggwa kati sizoni y'abakaloli natere etandike. Njagala kulamusa ku batuwuliriza yonna gye muli n'okubeebaza gye mutuusaako engalo n'abazadde bafaabi nnyo okulaba nga abaana baddayo ku masomero naye era ku Kibazo sirekaayo kwongera kukubiriza abazadde nti bane mutwala abaana mu masomero gy'osobola ag'empolampola bajja kuyitawo mpolampola era batuuke gye banaakola gye bagenda awo wabagerera okutuuka. Tuli wano ne Kakande agenda tunyumiza wavaawa Kyaggwe wasomerawo Nakisunga tenowana alina essomero yaddayo abakatuliki balemeddwe okubaako nekye bakola yeseba omukulu Kibazo. ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nga bwe tutandika Harunah amawulire wiiki eno nzatandikire ku nsonga ya national ID atandise era abantu bakubirizibwa okubeera nga batwalayo national ID zaabwe n'okwewandiisa. Era sebo wiiki eno n'ennira yadde etuyambye naye nti ne ku mutimbagano etaddeko kusobola okugenda ku gundi yaabwe n'oteekamu ne bakuwa bagita pre-registration n'ogenda okutuukayo nga deyitawo mwali nga wamuyingizaawo dda. Ndowooza nti ekyo kijja kutuyamba okuggyako mukulu Kibazo era nkozese ne guno omukisa nti nnira newangu badde eruusi oteekamu
ne bagamba nti kebera olabe OTP yo ogenda okudda ogigira nti ate eri invalid kati nebeera simanyi oba data wange yabadde omutono wabadde okozesa ki kubanga bagambye nti wetaaga kukozesa laptop oba desktop nabadde ku laptop naye nga data nkozesa wa simu kati awo simanyi njawulo kyawe awo tekyandibadde na buzibu naye nja kwongera okugezaako naye era bwe kinaaba kiganye ssebo naye bagambye nti Makindye Ssaabagabo tebannatandika tebannateekayo ttiimu. Anyway, I was very keen. Anyway, nabawuliriza jjo ndoza bali ku magombololo oba naye nabawuliriza jjo nga bagamba nti one day overwhelmed by the numbers ekyo kisuubire nti awasinga badeployinze computer nnya n'ebigenderako ebikolerako and omuntu oli akola ku computer babanira nga bastretchinze nnyo bawanvuyiza bamusuubira okukola ku bantu 40 olunaku naye nze nina experience eyange nga bakola ku bantu abasobola n'okwejjulizaamu digital ne bagenda ne bejjulizaamu details zaabwe kubanga bino bye tugamba nti wejjulizeemu si buli omuntu abisobola kubanga abantu abasinga bakozesa busimu tebajja kukozesa laptops tebajja kukozesa PC kati kijja bakaluubirira okujjuzaamu data waabwe kati nga bakola ku bantu abasobola okwejjulizaamu olunaku nga balina ebyuma 4 ng'ate bakuze nnyo banyuse essaawa nga almost 12 tebasukka bantu 12 kitegeeza nti on average abantu nga 30 ate nga bastretchinze ate nga abantu abo babanguyiriza batadde mu data kati nira either mwongere ku byuma oba mwongere ku period naye nawulidde nira erangirira yagambye nti bagenda kukola ono Charles Ndoza yali tannajja Kampala aba lining up ku British High Commission ne American Embassy lulyedda bwe twalayiningiranga visa n'osulawo mu layini buzanze kubanga nawe wasulawo baba okuba simi aba Al-Qaeda baba okuba Nairobi ne Dar es Salaam abana Kenya na Tanzania ne baganti kati mwina kwa applying for visa Kampala ngwena kusulawo au ku farmers house ku farmers house nengo manyaka badi akali mu kusula ku farmers house ngeri abavubuka abajene bakwata kati namba sibo nalimu no gitunda nga bobera bondia ngoyina muko mu kifuba nga n'omukono guzitowa ngojjango simba line kati nga bwe mmala okusimba layini gwenga ekifunno kyali kya bbeeyi nga kitunda emitwalo 5 kati ng'olining up n'olinda omuzungu yabanga musajja wa ttima naye today we'll be able to work on only 80 people okay we shall stop here the rest of you can go home olonga alina okundaba naye ekizibu nti ku 5 kwabangako kayungirizi yali trainer wa bikonde bamuyitanga Lubuulwa coach Lubuulwa nga ya deployinga kati ku 5 nga alinako 2 nga gwosigaza 3 ate nga akudeployinga emirundi 2 ewiiki Peter, that speaks to how much we don't like our countries. When I say that to Sasanya, Peter is a losing a visa. About applying less than 50% of qualifying. Nature near 7 the chances. Nature chembade malayo nti kati abanira bagambye bwe babala ku muluka ewammwe kuba oli yabadde complaining atumalawo olunaku lulamba tetukola ki kati bajja kujja babagambe nti tugabye namba from 1 ngeza bugeza to 100 bano betujja okukola ku olwaleero abasigadde mugende mulime abasigadde mugende mu katale abasigadde mugende muvuge boda mugende mukole bano 10 betukolako olwaleero n'enkya ku macha first come first serve nga babala 10 ekisoose nga mwe mugenda kati fa abatunda ebifo batujje nira kangitegeeze nakino sebo kangitegeeze n'abakadde bawe priority kubanga n'abalema n'abayembuto
naye nze nafunyeyo complaints ze naye mukulu Kibazo munansonyi kuba muleese nnira. Why do we always do things nga biringa bya crisis management? Kubanga eno registration eri ongoing. Kiki ekiriwo ennyo ekyo ekituleeta okubeera nga tubuguutana nnyo. Ne bakitaddeko deadline ne order ebeere kati ng'ekyo ky'ogambye teekawo nti nze wano mu station eno nsobola abantu 50 kubanga naabo abanajja nga bakuteeka ku pressure enguzi weetandikira ate abatunda ebifo nabo bajja sebo kanyongereko na kino kasi goyogera kuba renew abazzoe bupya eriyo abapya abaregistering obupya simanyidde ddala lwaki gavumenti erowooza nti diso yamanyi bannansi si webanga ekugamba nti ono kakanange naye kubanga new the entrant new okuwanisa nga oli mupya olina okugenda wa diso alina nga weyagamba nkugobye gwe sigenda kuterako nkugobye kiki ekyenyini ate Gasimbagane ne bannamawulire Kanaabi amawulire tonavaawo nafunye nze cases za okusabibwa abantu sente ziringa ezitali nyingi naye mu byalo nyingi 2 okuregisteringa ngani azisaba naye bweka kutanda mbu olupapula ne lukwonoonekako ngani azisaba mutwalo mulamba abali ku site wano bakubana basimba line abo si bannira no waliwo baddiira waliwo bakibazo boyo kubanga ekisooka nti nira tekugana na kufotokopinga fomu eyo weziri Aisha weziri zibeerawo ku site no Aisha baziteeka ku desk abantu ne baziziyayanira okwewandisa bitulemye kasabizemu kutusaba sente tugenze nze bwe mpita ebutambala ndaba middle income society 12,000 bwe mutawana omulabira ku main road bali mu middle income and they are flying a shoe manye PDM ya concentrating nnyo ku mbizi butambala olimba tebasobola naye mukulu Kibazo nga tugenda maaso weekend ebaddemu ensonga za kooti ez'enjawulo ng'okyuka otunuulira Rwomushana bw'oyogedde Rwomushana n'asembera mu maaso n'ajjayo akatabo kyali Rwomushana ng'asiriikiridde nnyo tulina kalooli rider for waffe ali mu studio ye kalooli Rwomushana sebo waddewo ensonga za kooti era kalooli is not my name amanya gange nze Charles Rwomushana ate ayagampa kitange tewali muntu ku nsi alina obuyinza obugakyusa nga kitaawe yatula Charles yampa amannya ago tewali ku nsi alina obuyinza obugakyusa wakiri mufa ne mugwawo Buganda temuli Charles mulimu kalooli mukulu Kibazo katugende maaso nsonga za kooti wiiki eno zatandika n'okulonda kwa Nalukoola nga kooti egamba nti abalonzi bangi baali kye bakoze kigambo disenfranchised tebafuna mukisa kubeera nga nabo basalawo nga bwe baali baagala ne ddala 16,000 n'ekyokubiri nti Nalukoola nga munnamateeka yeerabira nti tebakuba kampeyini ku lunaku lw'okulonda era naye yalabibwa nga akuba kampeyini ku lunaku lw'okulonda omulamuzi n'asinziira ku nsonga ezo n'agaa nti Kawempe teyina mubaka era n'alagira akakiiko k'ebyokulonda kayangwe mangu okuddamu okutegeka okulonda ne omukulu w'akakiiko k'ebyokulonda n'agaa nti naffe tetujja kweyongerayo era kiraka wa paalamenti wanategeereza nti tewali mubaka nga naffe tukola ki nga tutegeka okulonda mu kooti y'emu ssebo tebamuwadde tebamuwa costs gaga buli omu yeesasulire muleke Kanaabi amaleyo amawulire mu kooti era mukulu Besigye ne munne Haji Lutale Obedi n'omunnamagye omulala nabo babasindise mu High Court aga nti okunoonyereza kuwedde ku misango gye bavunaanibwa egy'okulya mu nsi yaabwe olukwe n'okwagala okutta pulezidenti era ne batuga nti mu bujulizi bwe baleeta mulimu abantu be bayogedde
agamba nti Besigye be yasisinkana nabo nga n'abamu beebo bwe tugenze mu byobufuzi sebo wiiki egenza okuggwako okumukuba ne drone ng'ali mu bbanga era teyeerabira ne Charles Twine naye avunaanibwa omusango badde mu kooti ogw'okugezaako okutemula pulezidenti okuinsitinga omwana atemule pulezidenti ne peeva yali omulenzi ng'ateekateeka okuba pulezidenti peeva oba mwami muhoozi peeva oba ku lw'ebbombo oba ku northern bypass kati peeva oba yagisiigako langi oba naye ng'omusango gye guli gwa naggomola peeva amaanyi agayita gwomanyi peeva naye Twine oyo omunaye n'adde mwetegereza ne mujjukira abamu bamwerabidde ekibuli awo omu baali ku CID azeka CID walabako gye bayita media crimes unit mwami oyo yali munnyo bampita tewamusinkanako oba wasinkana mulala saasinkana ye naye bampita oluvannyuma lwa 29 Kayunga riots ng'akola nnyo ku bannamawulire kuba bwe batandika unity eyo n'omwami omulala mwerabidde erinnya nga tuvudde mu kooti tetudda ku byobufuzi aba DP nabo leero baserengese embalala naye wiiki eno nabo bawanyisiganyizza eŋŋumi awo ku kitebe kyabwe abakaayana nti omukulembeze waabwe yabadde aleese Salim Salaato okubabeeramu agulirire n'abalonzi naye naaga nti abo bakali lugambo abamala googera bye batategeera olukuŋŋaana lwe yabaddemu terwabadde lwa DP Tenyogana Sebamala okwesimbawo okakananga Mutenyo ali kutaka era sebo n'omukulu wa DP yagembu Sebamala nkuwulira ovuuma naye tugeza n'olinnya embalala koma ku kuvuuma okwo naye olwida alimbalala Sebamala alimbalala mu NRM sebo naye eŋŋumi era nayo zaabadde ziyitaŋŋana ebitundu by'Essembabule Wannabbanja nalabye nga naye nti gundi gwe tusazeewo gwe vaamu Ssembabule naye poliisi yabaddewo nnyo okutawulula ab'ekibiina kya NRM Amorata eyo nayo baage nti akalulu kalindeko okutuusa nga abantu bakkakkanye kuba naye eŋŋumi zadde zigenda kuvuga ne wane Wakiso nalabye waliwo omwe yagambye munnembu zino simpaka za kunoonya basajja gw'owedde naye byonna nga birimu NRM n'omwana omulala sebo yazaaliddwa w'ebyobufuzi bamuyita Democratic Front nga akulirwa mukulu Mathias Mpuuga Nsamba kibiina ky'ebyobufuzi ekipya kizze okutulaba naye ne yakulire babayitanga ba KDF Kenya Defence Forces no Democratic Front Namugongo wetukeeredde olwaleero nga poliisi emaze okuzibaaziba amakubo agawerera ddala abantu bonna adde batwalayo bizinesi abamu za roadside n'endala Namugongo w'oluno yadde muzibu mwawufumu Namugongo wa luno twabadde mu kuziika father akulira parish priest naga nti ku luno bannange Namugongo batuwadde ebiragiro banagende Namugongo olina okuva ku chaachi yeewo olina okukola list in advance negiweereza security negivating nokkirizibwa ogende Namugongo so ataweereddwa ku list originating at a church accessing Aisha ekyapplyinga kuba ekyo kyayogerwa naye nali nsuubira kikwata kuba pilgrims abava era kyembadde njagala okutereeza okutandika Kakande ali endejje Kakande twabadde Butambala nga parish priest yagamba abantu be kakutanda n'ogenda nga tubakutadde ku list Aisha kankuyambe ndi saba Kristo musaza aliye Kampala
kati ekyo kankuyambe mangu abantu babadde batambula ne bava mu byalo byabwe olusaba ki ndisaba Kristo abantu babadde batambula mu ssaza ly'e Kampala one of the many lwaki ogezako kweveti siri eyo waggulu abakristo abali mu Kampala gotukulira si mwenna gwe toliimu bano babuusabuusa mbajjeeko ekyo kinene nnyo mbajjeeko kati naye the situation has been abantu batambula ne bava e Kabaale ne bava e Gomba nga tewaliwo record ani yazze ani yakoze ki luli ebigo bibadde biteekateeka ne bagaa nti abantu baffe abagenda okutambuza ebigere mulina okubaamu n'akasente akali bakola ki akali bazza bwe batuuka emunamugongo amandaazi amatooke ennyama ebyokunywa ne biwooma olugendo oluddayo ne lufuuka luzibu abantu abamu balwala ne bafa nga tewaliiwo record eraga nti gundi yava gindi bwe gutyo abalamazi abava ewala bonna bali advised to register with your parishes gye muva naye bw'oba ova Najjeera bw'oba ova Lubaga bw'oba ng'otambula butambuzi tambula genda nti era bali advised okwambala reflector abatambula ku especially katinga ku northern bypass abamu batambula ekiro abamu nze mbasanze. By the way, one of the interesting roads where Ruve Kasese, no Ruve Mbarara, they have the biggest number of pilgrims on the road. Kati, oli atefe abavuge motoka tuli very reckless, ojja batomera. Peter siganye naye sirabye approval ya sirowooza nti eri approve na mugongo ne mutamba abantu ayira mu group ezive wala sirabe issue ewefuuse issue ya security nti andwade bafanga tebalina kyakulya kati police tuziweereze list z'abantu baziyitemu nga bukyali okugiyita mu for approval Mukulu Kibazo na mugongo yoyo mwenjira naye nga security yonze ndowooza yayanguye mangu oba nguudo kati bazigadde nalabye omulevrani nga yeeka mwana ensimbi nga ziruddewo okujja za gavumenti ate gavumenti nayo nekola statement wali ku media center mangu ti abakristaayo bafunye biliyoni zaabwe 2 n'abakatuliki bafuna ezaabwe 2 n'abasiraamu nafunayo bibiri byabwe miliyoni ebibiri ate bali bangi si banja bagendayo tetwemulugunya kuba tumanyira tetuli entitled nti bano tebatulimba si bigambo bya mukulu oyo mukulu Kibazo twali tuli awo weekend era ne mukulu Salim Sali n'aga nti ayagala wabeewo okunoonyereza ku ttaka ly'e Kampala bireddala ani alina kino kijja kuyamba nino libagabye mu parliament okusolovinga reason nimbirako ne eka 2 zokka so ayagala kumanya Aisha gwabe ani eka 10 hawo nganyina 2 zokka reporter kulo Rwomushana tegedde bulungi yagambye nti abantu balowooza bamwogerako nti y'omu ku balandulodi abanene nti alina half of the land in Kampala naye ng'ekyamazima alina eka 2 zokka ate ayagala kumanya bamusinga hawo Kibazo beera otyande eka 100 walwanawa nina 2 zokka mukulu Kibazo nga twanguwa mangu ku byenjigiriza bagambye capitation grant esente ze zibawo okuyamba ku masomero nazo bazongeza story omutwe gwadde misleading era omukungaanya yayisiza ewedde ina enkyamu waliwo amasomero agatafuna capitation grant waago omulundi guli kati bagamba nti nazo zijja kwaki zijja kujjira ku zino olwo kati figa n'erinnya waggulu naye nga capitation grant eya buli mwana esigaddeyo nga bwe yali politika economy bwetyo banyonnyola
government yo yayongeddeko. The allocation remained the same. Mu ngeri y'emu ssebo n'abasomesa nabo baasabye babayambe okwongera bagise retooling ku nsonga ya A-level curriculum gye batandise okusomesa omwaka guno eya competence based. Mukulu Kibazo UPDF nayo netugamba nti suspending oba eyimiriza enkolagana ya military and defense ne Germany ng'ensonga ya ggwanga lino oba ambasada waayo okubeera nga yeeyingiza mu nsonga z'eggwanga. Ne Germany yanukasebo naye ne bagamba ebyo bya bulimba Germany terina military cooperation na Uganda, terina military cooperation ne UPDF yabadde ayogera ebyo ayinza okuba nga nayo danywedde ekyo bakitaddeko ekyo tebakitaddeko kati naawe atandise okufuuka nga naye Mukulu Kibazo weekend mbadde ndaba nga waleddewo engulu eno abalaalo nabo CDF yagee bannanga abali eyo mugira mulindako awo muzeeyi yagambye muveeyo naye nja kumala nja kujja ensonga zammwe. There is waliwo misconception ensi gyeyina okukiryalinga. Pastoralists abaagendanga engulu ne Mutteso si be baali abalaalo. Abaali abalaalo be abaali nga tebalina nte ne baliisiza the indigenous. Kati nga bwogamba nti nyina ente zange oli naazikulabira omuyita mulaalo. I think bwe tuba tusomesa olulimi lumutatinga ne lujja nga lufuna amakulu amapya n'ebigambo ne bikula. Kaakati abalaalo ayina ente amagana naye mulaalo ebigambo byajja bikula. Mutuufu nti Abaganda bangi eluwera balina ente nga ziri ngoma. Abaganda bangi abaali ebugerere nga balina ente galiraaya balinanga abalaalo abaazirundanga. Olutalo bwe lwatandika abalaalo bagenda nazo byombi John byombi bituufu. Omulunzi w'ente mulaalo fena akagenda ogamba omulaalo omulunzi w'ente mulaalo but ekigambo kigainiza amakulu mu Baganda wano mulaalo whoever comes from the west akalaalo akalabika obulungi so ene westerner is mulaalo. Kanaabi malayo amawulire Aisha mujjeeko akaladde maliriza factory ya juice gye baateeka eyumbe weekend we bigweredde ng'emiyembe abagirima banyize nga bagiye ku gate ya factory oluvannyuma lwa kampuni gye baawa okuddukanya factory eno nga nti emiyembe gye babaleetera giri substandard ate n'aba cooperative najyo giyitamu nga teju tulinako muzindaalo gumu gwa Kanaabi nirizera kampani elimulaga nti emiyembe gyammwe giri substandard. Abalinga Kanaabi malayo obudde sebo nja kusembyayo bannamawuli bannaffe okubayozaayoza abawangudde ebirabo bya Acme Awards ababadde recognized n'amawulire amalungi. Mukulu Kibazo weekend atugambye nti enakyesasa wano factory egenda okukola eddagala ly'enkwa eby'ebisolo anti-tick vaccine nayo eri ready era essaawa yonna nze Uganda ejja kubanga esavinga 3.8 trillion anti-tick. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Netanyahu akyayongera maaso Netanyahu akyagenda maaso n'okutta Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba. Ampuliriza tugenda mbirango bwe tukomawo amalala agakoze amawulire kati bali mu kwerogoza ne wange bavuddeko. Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba. Peter Kibazo mu studios zigikwanjulira John Kakande Harunah Kanaabi Rwomushana Aisha Kabanda ne Muwanga Kivumbi. Of course Kanaabi abuusa okwetonda kw'omukulu omukulu yeetondedde bannayuganda naddala abawo mu Buganda. For me the only interesting bit of it is nalisimanyanga
nti tulina co-presidency. Kakande nga yali yakikugamba ddawa. Nali mmanyi Akiddinganye tufugibwa ina Trinity kwabuzeeko omu. Tufugibwayo we. Naye mu kwetonda babadde bakozesa the plural singular first person we. Ngaga nti we. Nga bwe mwatwagala. Bati Kibazo bwe masa bakatonda wange nengamba Katonda wange Kibazo ono gwe wampa alemedde mu bwavu because takola awomba netonze. Because is really saying they misconstrued tebabitegeera baba n'okuba naye zenenzireta PDM naye bazirya abantu bwe batyo bewampa kakati aropa yetonda. But anyway, that said, of course, the larger issue is oli wabasaba Katonda we and confesses to the Almighty God toyingirawo between him and his God. Nanti Father Musala yadagamba osobola okugenda okwetondera Katondawo mu kisenge ekyo lwakuba nti enjawulo eriwo ebibi wakola Katonda niwo lyokola abantu abava mu Ankole ne Western Uganda okuvi actually gye bayita Cattle Corridor yaadoptinga nnyo the Christian Revival Mission. Christian Revival Mission yayina abalokole be bayitanga abazuukufu. Abalokole abazuukufu emu kuzaali ennono zaabwe bajjanga ku muzindaalo ne baatula nti omwana gwolaba ewa Kakande omuwanvuyirivu bw'ati nze namuzaala mu mukyala we nti emmotoka gyolaba ewange nti gundi ye yaleeta enguzi gye nagigulamu. Omukazi eyatutte omwana ng'afudde naga nti ono siwo sikujja kumuziika bajja kumuziika waabwe. Kati mwami Museveni yalabika bagamba bakuba muzuukufu yandibadde Christian Revival Mission yayita nnyo ewaabwe naye teyamunoga bulungi kuba nze nadde nkyasuubira elisiti y'ebibi. Nze mukereziya naye siri Saabakristo mukereziya oli bwe yeenenya eri Katonda wo omulimu gwo as a brother kumusabira nanti penitence ebeera yakyama waffe ebeera yakyama tebeera yagugu kati nfuse kyaba Saabakristo because the first prayer is the prayer of penitence. We even have that prayer of tumanya nti wenabi webikyambuka prayer of confession and we all pray to God for forgiveness. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire of course week eno mukulu Kibazo nga tonnaga yabadde nnyo kuona yakava okwenenya bye yazzeeko okwogera mu ssaawa nga bbiri n'olunaku oluddako olowooza nti osobola okuwangula akalulu nga ye NRMC yekusazeewo kati penitence prayer teyagikwata yeetaaga okudda okusoma katekisimu kuneetonda y'Abakatuliki n'Abazuukufu kati ate y'Abasiraamu ebibi by'okoze muntu munno olina okugenda n'obimwetondera ye muntu munno n'akusonyiwa ne Katonda wo n'alyoka akusonyiwa. So crimes eziri committed against people togano mukabanga ensonyiwa waliwo obutemu awo naye nga sinaweyo agenze kwetondera musiraamu kati awogendera mu nkola y'Abakatuliki awogendera mu y'Abakatuliki eyekyama bw'omu n'oloopa katonange noono namwendako naye ensonyiwa kaninde Muwanga Kivumbi ajje akwetondere ati yampita ensi yaleeta Muwanga Kivumbi tande ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire of course ne wiiki eno abasomi ba literature mu nsi yonna ne anthropology Professor Ngugi wa Thiong'o yafudde at 87 singa okuluma kwe kufiira ku mawanga at 87 tojjukira nti mukyala we bamurapinga nga bazekenya part of the golden age of Makerere. Petals of blood. How can petals be of blood? Part of the golden age of Makerere. Omanyi Makerere eyo bwe twatulanga mu lecture room 4 nga mu Bwakapere ogaa on this wood Ngugi wa Thiong'o sat on this wood
Taban Loliong sat on this wood. Okot Pabitek sat ekyennaku kyokka nti African Writers Series bannayuganda oba abaava e Makerere bannayuganda twayina mu Robert Serumaga twayina mu Austin Bukenya twayina mu Taban Loliong Okot Pabitek David Rubadiri niyabeera wano emyaka gye gyonna ne Ruganda Ruganda owa Betrayal in the City is Mbuga of the floods. Why don't you make a qualification? No guy tell you more those who wrote novels and prayer and plays. Not to serious books. Serious books you talk about Professor Kanyehamba n'abalala. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. John. Wiki eno ebadde mu an interesting cache of things. Of course ebaddeyo kooti nekirala kyemumisinga Muwanga abadde anyola abantu omukono. By the way, I need to mention this Kivumbi namulaba mu parliament and I found this very interesting and it is appearing for the 4th time consecutively. Fourth, government ejja neesaba ssente ng'omwaka gw'ebyensimbi guweddeyo nga guweddeyo. Muwanga yabalidde parliament n'aka nti musigaze ennaku 15 okubeera nga muggaddewo 15 oba 11 okubeera nga muggaddewo ng'ebayo ennaku lumu era ensimbi kati ne basaasanya ekiro ekyo kati nga Muwanga alajana nti zino ze musaba embagirawo kati mu bbanga bweriti mugenda zikozesa ddi supplementary eyo mujja actualizinga ddi ne process. But for me it was not that they were asking, it was that it is a pattern, a consistent pattern. At least for my following, this is the 4th year going nga bakikola bwe batyo era ne bafunayo n'eddoboozi ebaayo Muwanga ndooza guno gwinza okubanga Muwanga naye mulundi nga gwakubiri oba gwakusatu ng'akuba enduulu nabe Matiya Kasajja ng'agamba on si chapu bemutane si chamu nozikina kukola mirimu Cham is food. Muwanga yamukwata awaruma awasiiwa. Omanyi Peter, teri muntu asanyusanga. If you want to say a very serious president, You come to Uganda. you come to Uganda. Ekintu kyataddeko peeni. Lumu omukulu oyo yawandiika peeni naga kenalaba accounting officer yena asaba supplementary sebo ennaku zino n'akiteekako omukono sebo ennaku zino ebyo ze bayita auto pen signatures nedda sebo kakati omukulu abaawumuddeko abalenzi bateekako emikono yawandika naga nti eggwanga lino ng'awandika ku mabanja nga bagakozesezza obubi n'abyogera naku press conference number state of nation tetujja kuddamu kwewola kujja kwatula ku bintu ebyo bisatu byokka national security okwerinda kw'eggwanga infrastructure development kuzimba nguudo malwaliro masomero no yes na human resource development kusomesa okuddayo okulaba abagenzi ne beewola ssente mulye ekikafuwe nga ntudde wano mu bapresident kakati tebalina misaala nti kamwe abatamanyi last lwaki kati bagireeta tewalaba gobi ng'ajja mu park omwaka ogwaggwa guno audit report gye nnyina nga yakuŋŋaanya biliyoni trillion 47 tugenda okutuuka eno muzi ya spendinga ng'ate ya spendinga 48.6 trillion Excess of what? 1.5 trillion
nga omanyi sente zonna zofunye mu government mu badona grant dererere tugita actual fe tetugenda ku bino ebya 71 temuloota kye yali ayagala byampewo kati tutuukawo ne tugambira ddala wakuŋŋaanya mmeka ze wakwatako ze weewola ze wafuna zebaita actual revenue must be equal to actual expenditure pwezo oba ze wakwatako tosobola kuspendinga kyotakola ki kyotalina kati eyatusomesanga mu accounts basic wali tikashbook wali wansi ino okubalansinga kati yono aina unbalance tusanga omukulu nga aina 1.6 trillion yaze spending nga teyazifuna naye bwe batusoma omanye bamazima international standards zibaforcinga disclosure munda eyo nga semakulu ono ali ku musango ye yawandiikamu n'agamba nti omanyi accountant general yasayininga mazukufu accountant general nga yasayininga ye ng'awandiikamu nti ziri ze mulabye twafuna overdraft twatwalayo akatabo ku dduuka mu banka ne batuwaayo ka overdraft ka 1.6 trillion nolwekyo kitegeeza nti appropriation eri ya collapsinga netukozesa sente z'omwezi z'omwaka guno to cash an overdraft kitegeeza akolera expenditure tusasula invoices z'omwaka ogwakola ki ogwaggwa nembakwata lubona bwe bati mu budget eno gye bayise ne bagireetanga aria banja kadde wagirabye nti bagenda kusasula aria za 1.4 trillion kakati kuno ne bagaa nti omwaka ogujja bana abayaayi era bajja tulaba katusabe trillion ezo ze basabye equivalent ya trillion ezo 2 naye emu esinga okuluma this time emu bazijje ku Ecobank in year one neziriko loan arranger loan manager dira kayungirizi banja lirimu yaliyimiddemu bamuyita buloka waliwo nagate muyina sente waliwo yalese kutiya otegedde waliwo yalese kutiya nagate muyina sente nzizino nzibawadde mugenda zijjawa nti Japan bali bajja kuleeta ewange mu processing ziyita wano nenze kambawe oli nazisitula mu guniya twaina muganda waffe omanyi Kakande twaina muganda waffe benabuuza kasajja nti okay byonna mbulira what's the loan management fee on this loan enjawulo ya buloka tyakizeemu because nazirabye nga ku trillion billion yainako billion 5 Muwanga tawanya John nga ukwata mzinda twaina munywanyi waffe percentage that's 40%. Yeah, ono omusajja ayogera mu parliament tulina government bill waliwo government eyabakasajja Matia waliwo ne government endala erinayo power etula eggulu eyo etula mu SSE etula mu David Pulukolo osanga mu Pulukolo n'abalala ne kati David Pulukolo okujja kakati ejja mu parliament ebigambo byo bitwala John David Pulukolo okujjako ettima kati musajja we ate yalabikira atya ku lukalala lweri nabadde ndaba omu ku boogezi ngamba nti you don't understand waliwo formal ne informal and informal ebeera very important kati mukulu Muwanga oli ow'egguniya Rwomushana yagiyitanga deep state awo oli yagirongoseza n'agiyita mugita kifurusi naye twalina mukwano gwaffe yaresigning okuva mu Stanbic Bank ng'ekimujja mu Stanbic Bank akoye formalization naga nti actually sente ziri mu informal sector ng'agamba nti gavumenti egula emmotoka gavumenti yeewola sente abantu era nga tumuyita mukubi wa kikopo ng'akuba engatto n'enyirira bweti nga talinaamu n'ekikumi ng'ayingidde ekibuga n'akwata waleti n'agiteeka mu nsawo n'asiba ettaayi n'ayambala essuuti n'ayingira ekibuga kati nga yamanyi gavumenti yatunze bondi bwe ziti
nti ye yayita Muwanga leero government ina bondi bwezi ye naayunga kakati government ye Uganda yatuuka level, and I say this sometimes it's annoying. Government ye Uganda ziri bili reporting ewa Muwanga zombi reporting wa Muwanga ibi byanswa government ya Uganda bwe yatuuka okugula eddagala lya covid bwe yatuuka okugenda okugula eddagala lya covid yatuuka mu katale ak'oluzungu kaligwe kooyagala eddagala ne libabula ne beetooloola ensi ne bakomawo ne babagamba nti omusajja ali Kampala, musajja musiraamu pharmacist mumanyi sigenda mwogera linnya, musajja musiraamu ali pharmacist alina office wano e Kampala, sigenda kwogera ku luguudo ki aga nti oyo tie bwe muba mwagala doozi miliyoni 5 mu wiiki 2 ajja kubazi batuusizaako naye nga gavumenti ey'oluzungu ekolagana nani erina kudda Kampala eyogere n'eddiira era yaba deliveringa gavumenti ey'oluzungu kati IM bank oba Ecobank gavumenti ey'oluzungu bagenda mu parliament ne babuuza nti ono CDF byayogera biri etya teri n'omu yalina busobozi kumwogerako ey'oluzungu nga tabimanyi obosi ni speaker nga bagamba obosi kadingo abanyumiza mboozi mu parliament speaker nga ebigambo bijira eby'eggulu deep state obwagala okufuna mwogere they will amend the charge sheet obwagala kumanya ebyenseera otula mu ntebe mwentuula Bank of Uganda betumala okuyisa loan sente ze tunabagaba Bank of Uganda efulumya kalenda timu banga bweliti tujja kugula sente bweziti mu bantu abazina mwetegeke kakati mu bitabo by'odita geno yakizuula nga ekyo si kwe bagendera bakola gundi placement. The word is called placement. Placement tebalinda kalenda eri banoonya ayina government yenoonya ayina kitegedde si kiri tiranga Kibazo aveeyo agambe nti njagala bondi olwawo kati gwe noonya akola ki ayina ensimbi bagita placement of a bond kakati yebe mutuka kwalina ngagamba nti zati nze sinoonya saagala kutunda mugaba 20% kati obuzibu negotiation ya percentage eno etali ku kalenda telefomo otegedde ono omwana azze okunegotiatinga ne Kakande nanyini sente yadde nagati omusajja asabye 24%. Netwogera ku government twogera ku government twogera ku Rwomushana atunda koroti ya Aisha state collapse kakati nga Kibazo aga nti nze ndabye omugagga musanze wazina zabuliwo naye yayagala biri ebyamwe bye mu pressing abirwawo neje Kanaabi azina kakati ne bakola interest eyaccruing okuva ku kiri okudda ku kino nga billions of mpuliriza Gasimbagane ne bannamawulire musango goziza guli gumu kusimayiringa n'oseka in state collapse. What we are heading to is a disaster. It's a disaster. naye tabanti omukulu Kibazo ayambadde China yavuga mu China KCCFC Kadiba is yellow today. Gasimbagane ne bannamawulire John tubadde mu kooti tubadde ne economy tubadde n'okwetonda leero ngenda kuwaliwe naye kansooka embuuzeemu kuli Kibazo omuwuliriza waffe kwe programu yadanze kyasanyu ki kyafuna mukyaliyo ebyessanyu tugende KCCFC egenda kuwangula Uganda Cup ku Kadiba leero ekyo kyassanyu era abatambule mutambule nga tugenda ku Kadiba abajje Namugongo nga 3 mutambule nga bukyali John kwebyo ebisatu njagala okwateko kooti Musevenomics Musevenomics okay Musevenomics actually I emphasizing kiri ekyali eggulu luli
Msevenomics was also an interesting phenomenon. Kubanga nzomanyi saawuliriza bigenda mu maaso saagenzi tebampise. Internal Security Organization ebuuza mukulu Salim Sale namunkekeera wajifuma otya. Kati ebyo byonna nze natunuulidde the audience. The audience ani atudde muli mu audience ani participating ani awandiika notes are making sure. It was very interesting. Nti governor ne mumyuka we bwe babadde nga awuliriza Sali Musale on video link nga bateekenga detailed notes. Governor our chief of the monetary policy. Yes. Era nga John genda maaso yangu katandikirawo issue is to me which was very curious. Yabadde ku bigambo by'ettaka kubanga omukulu we bamuleese okwogera Sali Musale and I was okusinziira eggulu watching okusinziira eggulu. I think he's going to speak via the same link kuba DP Embara DP delegates conference. Naye mau asabye fine details ku land ownership. Si Kampala wokka across the country. Jukira nga without fear of contradiction nti NRA ewe yakwata obuyinza kati waliwo concrete evidence teri yali senior commander wa NRA atagaba na ttaka bavuddeyo each and everyone kababe abo kati bali mu opposition kababe government. Brigadier Tadeo Kanyankole yali member of the high command. Yali member of the high command among the first brigadiers tiyagaba na ttaka. Okay. I'm very sure about that. I'm very sure about that. Anti ovayo namukwata nga alikuutinga bakatuliki mu mbunga nga agamba nti erinnya lye gwani Kaloli kale gwe jango yo gwani yewasi bwajja kufuna namukwata namulyawo naye era yawaayo emmotoka ye avuge special ayambeko abaana bakanyankole yali Kaloli. kakati ne bafuna ne beewa first of all baali bamaze okumapinga ettaka eyo na gye baayita ne bamanya nti eno public land, so called public land. Bonna ne beewaako liizi olina afuna square mile olina afuna 500 hectares nakinaki. Actually John ebyo tubitwala nawala bidi documented mu kimu ku bitabo byabwe. I don't remember which of the three I've read. Nalekerawo kubisoma maybe mu their war memoirs. Naye bwengenda okusoma ekimu ku byo omu ku noting nti one of the first crises they had in the bush bwe batambula mwami Museveni bwatuuza olukiiko nga bayise mu gubangiriza gw'ettaka abuuza lino lyonna lyani kati nga bamunnyonnyola nga mu lukiiko lw'akawungeezi ekyo oli alwandiikako mu kitabo kya nti kipindi kya utamaduni nti agamba nti we must reverse this land over policies ne land ownership schemes. These must change. When kakati abaliko ku group emu, those were early days, in the very early days, group emu alimu abaganda ndoza n'ababayina ettaka. Yes. Ne yeekuŋŋaanya nega nti mwategedde ti ono omusajja alabika era mwami Museveni yatuuza meeting oluvannyuma lw'ennaku 2 naga nti temwantegedde si kye kyabadde ekigendererwa kyange naye he's been consistent on that. Era bw'ogenda okumapinga ettaka eryali erya public lye tuyita public land, especially in what was called the cattle corridor.
yemu kubasooka okufuna standalone districts. Abantu abasinga districts bano Aisha bakubanga embeekuulo babawe Wakiso nga Aisha baagala bwa kansala ku district e Wakiso. Aisha yali omu ku bakansala e Wakiso yakutuka ku mpigi, baagala bwa kansala, baagala mirimu wali ku district nga bali baagala land board. Yes, land board e Nakaseke, land board e Kyankwanzi, land board e Gomba, land board e Lyantonde. Wawulirako RDC babayiranga ba special RDC Zerida Rwomushana yali nnyo kanne Mubende ne Mubende. some ebyafaayo kyeyaleka akoze point banenga njaga nti bwe bama okufuna lease nsonyiwa katono nnyo ngo ozimbe point yo Peter kyayogedde kikulu nnyo tumusajja alaba ettaka obwaguga bwalyo n'agamba this must be revised obwaguga omuntu bwete n'obwaguga bw'ettaka wewe. That informs policy ya bona fide occupancy. Omuntu wabanga alina waatudde nga asitamyewo for some time wabeere wuwe. But also to give it to Mwami Museveni abadde consistent ne mukulunkinga ssemateeka wa 96 era yabagamba nti ono this one sikanyiza namu. Mukulu Kibazo bwamala okufuna lease nga bakuta obuyinza okufaananako ne April Kagwa ne Stanislas Mugwanya bwe batuuka mu constitution ne bakola ki mu CA ne bakola ki ne bagamba nti bw'oba olina lease ku public land ojja kuba wa ddembe okusasula premium nefuka ediriyo mu perpetuity abada n'abada nefuka liryo emirembe n'emirembe okutuuka nga Yesu akomyewo. Era ebiseera bano bakyanguya anti lifuuse liryo abada n'abada. Kati abaagabana nga mu 86-87 abaagabana ettaka nga lyabapangisa babapangisiza tebaddayo eri abapangisa ne lifuuka lyabwe ne balituulako nagujwa. Era kyova owulira nti balina ettaka Square Mile Gomba, balina ettaka Kiboga, Square Mile Kiboga, balina ettaka Mubende wa Kasanda na wana wa nga bakola ekyo ettaka ne bavaayo ne bajja ne Kampala wano eno ndowooza wulira meya old mayor yaspi kwangwaga nti KCC ekyalinda ki zonna ezalirizi zafuuka freehold. Nereba abadde bayina batwalidde palamenti okusaba tizino proti zino palamenti kiriza KCCA litunde balitunza be Kampala bafuguma basajja kakati omukulu atakuzaayo nti kia tebannamatira aganti kati tumaze okufuna dino ya public tuli tutte naye kati ona liriani gobagambe tamanyi gwanoonya oza yebuuza bwebuuza tamanyi gwanoonya kakati gwanoonya awo nabaga ishu y'abalaalo gyagambe gindi mwacholi ishu y'abalaalo problem eri ku ttaka era jjukira nti musaga yaabwe mu katemba waabwe omukulu yagamba materio omukulu munne mu deep state namugamba sebo tukwate empola season eyo wandigiyimirizaako kubanga abantu betaka baaligula ate nekirala batuta obugagga mu bitundu ebyo bagaggawaza abantu babayigiriza okulima ye muntu yomu agamba nti omuzungu yali munyunyusi ne bannamawulire Kanaabi ng'okwata omuzina omanyi gyona ayogedde sometimes ekintu ekimu tekikuhiitinga until you've lived it. Nga nvuga wakati wa Pakwach ne Nwoya ne Gulu, I remember nabagamba it hit me that ekisooka abantu abasinga balowooza nti ettaka abalaalo lye batutte mu mambuka ga Uganda ttaka ly'abantu bassekinoomu bokka, but a huge chunk of what is supposed to be the park and government ranches bazitwala. What was interesting for me is omanyi mu Uganda tetulina public toilets, kati abantu bayimirira ku kkubo ne bakyama bakunkumule nebeyamba kati
kati baseemu ng'evuga oluguudo olwo yayimiriza abantu nga bampiseeko kati bwe baayimirira nga ebusukka kkubo waliwo akatenti katono nnyo bwe kati simanyi n'abantu bwe bakajyamu naye nga kali mu langi za kiragala baasi ne bagigobawo nkaaga oyimirirawo otya wano kati nembeera very curious bakola ki nagenda okutuukawo okutunula emitala saidi eriko enjovu ng'eriko eggana ly'ente erinyiriza olusozi omanye ente nga nnyingi ziri emitala ng'amayembe gali waggulu bwe gati naye nga we zigrezingira waliwo enjovu kitegeeza nti it's a game reserve. And that is between Karuma and Pakwachi. Yes. Anti ndabo yogera mu mfumu. You're speaking in the parables. Kirete ngabwe kiri because that's a critical issue of the abararo bogerako. So are we talking about bararo because they were even armed? Yes. Yes, they were even armed. Ngabasikana atira. So kati webuze who are these? Ebyo nabyo yogerako ku land ownership. One of the other places in this country that is high on tension eyetaka eri wano Kiryandongo. Kiryandongo was one of the least settled areas. Abasajja abaava mu mambuka ga Uganda abasinga especially from West Nile ne bakkirira ne basettlinga Kiryandongo. Juzi bakayungirizi b'e Kampala ne bazuula nti Ekiryandongo eriyo abaasettlingayo naye tebalina ki bwannannyini. Abasajja bava e Kampala nga zze ne square mile y'obwannannyini bw'ettaka Ekiryandongo nga tamanyi nawe liri. Najja n'aleeta geomapping n'emugaa nti liri wano okuyita mu nnyumba ya Kanaabi okuyita mu yagundi. And the crisis now they've set off in Kiryandongo is amazing. Kiryandongo okutuusa recently ebadde United Nations ya Uganda. Buli asobola nga gyalaga kakati okukaayana kuli awo okutasoboka. And this land kubanga oli yagamba banne nti bino byonna bye mukaayana bw'omala okupacifyinga Northern Uganda abantu ba moving bayingire mu bibuga oleke ettaka nga liri open for ranching, for massive agriculture. Ne bakwata abakulembeze mu Northern Uganda bakwano ba Muwanga abasinga ne babawaayo jaribu bakuwaayo jaribu ne bakuwaayo square mile ne bakuwaayo yika 7 n'olimawo simusimu n'olimayo soya. Anze bali bampa nakaseke ate gundi nalirondawo gundi nalitwala ebyo bireke ate Aisha twali fenna ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire ono bali bamuwa Butambala mukolo Kibazo bali bapagomba n'engana gomba nabira mu Gasifunye simanyi lwaki tuba tubiddingana naye nga eno scheme ebadde nnene. But Kanaabi leero abadde Olive Liberty ye Kakande yakutte mu Sevenomics ng'osobola okugenda mu kooti ng'osobola okugenda mu kwetonda buli omu apiikinga kiki ekyayagala kyettaka kyemwogeddeko kubanga tujja tukitunuulira oyogedde ku Kiryandongo abantu neekongolero mumanyi teyali national park eyo Lake Mburo waliwo system endala ng'oggyeko eno nti ababaddeko musabe ababadde ne lease gifuule freehold. System endala era ekoze nnyo ne Kalamoja yeeyo okudigazeetinga. Ekibuuzo kisooka ne kijja kakati when you look at all this area eno yonna esaanye okuba national park batuuleeyo mu ofiisi era sebo mukulu oli genosabe mu speech yagambye nti ebitongole ebyo NFA Wildlife Authority anani because there's a conflict nyo kakati bwe mumala okutuula eyo mukulu Kibazo gye mwogerera oluzungu oluusi ne mudda n'awalala waliwo ne bava mu luzungu ne wasigala olulimi lumu ne bapima namu kolo mbeera saasomye kubanga kuolwo bwe balwogera mbeera neetaaga Rwomushana nvuunulire anti kati bemala okwogera oluzungu wabaawo gye badda ate ne boogera olulimi olulala nga lwe lwokka n'abasajja abo bazibu twatuula ne Rwomushana awantu awamu nga tuziika oli n'ayogera ebigambo
aga nti abaana nti lwaki okuumisa abaana baffe nti wandi balese ne bakuumwa ebikooko naki nensuna Rwomushana ne mubuuza ebikooko bye biki Rwomushana n'akuteekako straight face bwati n'agaana okunvuunulira nawe wali kikooko era ekikooko kimuuza ebikooko bye biki oyagala bamenyinga kyagishiti eyo mukwano gwange nze okuŋŋamba nti omukulu oyo Harunah muŋŋambire nti na family yange naye baga nti musajja mulungi naye musiraamu ojja kubuuza Rwomushana tulina newe twali awala olinaga nti mukwano gwaffe tumwagala omwana waffe yadde yafumbirwa omusiraamu neera tumwagala mbadde nkulaga ng'oggyeko amateeka ge bazze bateeka naye neeyo system ebaddewo abantu bangi ate beebuuza ULC eno Uganda Land Commission lwaki teggwamu ntalo kati wabaddewo sisimu eyo nti salako w'oyagala yita mu mateeka digazeti gwe Kibazo tomanya ddi lwe badigazeti nzi mangu nnyo teekayo onoogenda okutuukayo ngaaga nti eno bagidigazetinga nedda mu Uganda Land Commission Uganda Land Commission negiteeka katale abantu ne basaba mwabo mwe mwali neki district wakise mu nkana gende Karamoja onoogenda okuddayo olwaleero nga bangi ku bantu abo ettaka lyabwe nga waliwo abaliinako ebyapa naye nga livudde mu Uganda Land Commission abamu nga babawadde liizi za myaka 10 oba nga ziri awo abantu ababadde balina ku ddoboozi Karamoja ababadaga naye digazeting eno nene badde public land yefuuse ey'abantu babadde bakatuliki naye bambi ng'eddoboozi lyabwe temulijjaayo kubanga Karamoja bwe batyo bagenze mu bitundu n'ebirala bakola ki awantu wokka awatabadde nnyo land crisis ye waaba Rwomushana mu Bakiga kubanga yo n'ettaka teriwera naye olina okunoonya wa gy'okola ki gy'oteeka abantu eyo system emu ey'okubiri ye Northern Uganda gy'oyogeddeko nti bajja ne bayita mwokera oli emu mwana waayo Aisha n'agenda okayise ki akalaala akalungi najja n'amugaa nti naye wano olowooza tetusobola nga bakwata naye jjukira ettaka lyayo okusinga libadde lya community oba lyabika nti ekika kya Kibazo jjajjawe yali ani Kiryankusa Kannamwanje Senyimba kamye nti eno family yani ya Kannamwanje na kiki tebalina nakya naye buli omu abadde ateekawo akayumba ke n'akola ki kati nanaga nti awo osobola okufunawo ki president yennyini yavayo naga nti naye mu abalala abatagalatagala bw'oba wafuna we wafuna teekaokomera era sebo bw'onootambula districts nga Lamu Kitigumu ogenda kusanga ng'omukyoli takyakkirizibwa kusembera ku lukomera lwani lwono owente actually bw'oba osembera bakuyita osaatuukirayo ngani bw'oba osembera ennooya ng'ofulumye paaka kati ng'osembera ennooya ng'olaba fencing eri interesting tebateekako sengenge mungi bateekako bulayini bubiri ku bikondo ekyawa akawaggulu n'akawa katikati naye n'amusiba n'otunula amaaso ne gakoma yajjange yagambanga nti okuva kuno ne gye nava oluusi oyinza okuvuba kilomita nga 7 ng'ovuga ttaka lya fensi nga lugenda bulayini bubiri ono omukyoli nannyini yasenyangayo eyasenyangayo enku bamugaa nti togeza n'okola ki n'oyingirawo faamu baagikola ki kyekyo kyennyini kati eventually abantu bano obapushinga simanyi wa gye twakola ki gye balaga eyo skimu weeri evudde wano wonna yatandikira Nakaseke Kyankwanzi negenda bwetu awantu awamu weetannaba kuyingira nnyo babadde mu balugwala awo simanyi oba ettaka ttono ne settlement eri compact bayingidde Congo mabega wale Karbati naye eya wansi kati oba oli waliyo entalo wakati w'abalema
abahema n'abalendu kati boyita abalugwala the other side bapiikinze mundu tebakkiriza bano kudda waggulu so ensonga y'ettaka ekyaliwo nnyo naye nga system yegenda mpola Gasimbagane ne bannamawulire Aisha nga nkuwa omuzindalo omanyi ebintu bino one tulina okukkiriza nti ebaayo human movement abasajja abakiga n'abarundi bajja ne basetolinga mu Buganda ne bajja ne bafuna ebibanja. They are among the first settler communities abarundi n'abakiga abasetolinga mu Buganda ku bibanja nga tebakaayanidde ettaka ne bafiitinga in ne communities. Abakiga bwe baasenguka ne bagenda Kibaale mu Bunyoro. Bunyoro was one of Uganda's largely unpopulated regions. Abakiga ne basetolinga ne owninga tracts and tracts of land originally nga tebalina na titles kubanga titles ezimu gaali masaza agaabula. Omungereza yaleka ye Bunyoro nga teyabasalira olw'obusungu bwe yayina n'obukulembeze eno saidi eno naye abasinga bonna abafunye tayito abantu abo mulembe gwa Amini land office ye Fort Portal ebadde ne titles ebbanga abantu abo bwe basetolinga mu bitundu bya Bunyoro. Interestingly, the challenge eyajja teyali land ownership passe. Uliyaga nti ate bazze nti bafuuse na bannabyabufuzi. Aisha onajjukira Aisha yali mukwano gwa muwala wa Sekitoleko Juliet Kabonesa. Juliet Kabonesa ewaabwe eyo waabalukayo olutalo ng'olutalo lufuuse lwa byabufuzi, not ownership of land. The interesting thing is the resolution of that conflict. Rwomushana ono mukwano gwe yagabayo ebyoya. The resolution of that conflict abasinga baatunuulira byabufuzi kugoba chairman wero C5 kuteekako mulala. Nene the inner resolution that was petty. That was the peripheral mweche mwala bakulu. The lower one is bagaba ebyapa by'ettaka and they continue giving bayitayo bagungu. And interestingly tebyaweebwa bakiga abajja. You need to find out bani abaafuna ebyapa ebyo. Aisha ebugungu babigabanga bamanyi nti waliwo ekigenda okuddawo. Amafuta gaali gakola ki? Gajja. Bw'oyogedde ku ndowooza y'omukulu yalaba bwaguga w'ettaka w'omuntu olwage njogera very njogozeri wansi bwaguga w'ettaka w'omuntu noga nti kino kikyamu omukulu naga nti kikyamu kiteka okuddibwamu okukyusa bwengambye nti ekyo kinfominga bona fide occupancy yateekebwawo Muwanga ono nampulira ekigambo kya Luganda kinga kivuma naye kyekitegeeza ng'afugumaga naye Peter abasajja bwe bakola ssemateeka ya 1995 ba making a sure tulina privilege okubaatuula yatuula wano ba making a sure oluzungu olumu yali talutegeera naye yaluyiga yali ayiza oluzungu yali munamakere bakakasa nti ba safeguarding interests zaabwe ez'ettaka ebbanga lye baamala mu lukoola omwo nga balabye ettaka eririyo essava ate ne balituulako ne balibeerako ate abantu abadduka mu lukoola mu lutalo we bagenda gye bagenda bambi nabo baatuulayo ffe ebitundu byaffe eri abantu abaava bwe badduka mu lutalo we bajja ne bafuna obutaka ne babeera obubanjabanja ne babeerawo ne bafiira genda okudde nga watandikira tamanyi kubanga abantu bamanyanga bava ku njuya gundi bava kuno a lot had changed kati abasajja be bakola etteeka ya ssemateeka ne bateekamu nti omuntu yenna. One second, Professor Kidubuka yagambanga nti slums zebwayise Kawempe n'akulabye, I don't remember which other one, were a result of the Luwero. Yes. Nti abantu bwe baava Luwero ne bajja ne basenga era nga yannyonnyola nti abantu abo abajja ku mataala ne bafuna amazzi ga pipe tebaddayo gye baava. Kati abasajja ne beetangira ne bateekamu nti omuntu yenna eyali bayatula ku ttaka
emyaka 12 nga ssemateeka ono tanakolebwa omuntu oyo anaaba musitami mutuufu okubala myaka 12 okuva ku ssemateeka gikuga ku 1983 naye oyo ate issue Muwanga wagambira nti you see John Sembere omuzindalo on the face of it balinga bagamba nti tuyamba omusenze beefuula ono omusenze alowooze nti balina ye nti bakuyamba naye ati in the long run ate bo bennyini be bajja ne bagobawo omusenze ne bateking over nga olaba abantu bagambanga nti bano ba veterani bakutte enankani wano kubbi wakaliga children's park fetula veterani kati wotuukawo tewakyaliwo na muntu gwata veteran no kankubulire ekituuse waffe ku ttaka lyewaffe it is the same thing to still land n'ettaka ly'ebibira bateekawo bwe bayitanga community forest management committees, something like that. Mbwe abantu b'ekyalo mwekolemu omulimu musabe babakirize mukolerewo. Kakati nga katundu kekolamu akakiiko nga bagula nga bali abanene nga baveeri nga bagula kana akakiiko k'ekyalo nga batwalawo. All land has been taken. Mwangono olutalo abadalu. Njagala nkolera investigation. Baba anta oba kyaliwo oba babatta. Oba baba. Bebe bateekawo. Because other communities bazimalawo bazita. So abamwe bakyaliwo babanga bakyaliwo then mujaganye. Watching reports azemu nampereza nanganti general yabagambye aina yikezi biri bambi omusajja wattu bambi bambi Kampala mwavu aina birizo Kampala yagambye nti ziri eryenna mukekeera ekirungi ennyo alinako detailed documentation ne history yonna nti era Yesu bwe yagenda okumubuuza nga bakimwakirina Badeka kumanya office yo mu iso. Amuhandika nanga boss nyonyola. Walifuna otya. Waizo bango amubuze oruka. Kakati ebyambikwe kulowooza nti ekyo nakyo kiri innocent naye kantuukewo. Balega nti Muwanga ono yazibula ku maaso abantu netibazibuka nga basingako obungi. Nti agamba nti asimba kibira bannanga atwala ttaka. Atwala ttaka kubanga bwajjawo emiti gamba etteeka ligamba nti bw'okolerawo 5 years productively ekivamu nga bakuwe obwetu kati freehold not even lease. So ekintu kino kyajja nga kisibe kinene Kampala ku ttaka ly'e Kampala. Nze bwe nafuuka RDC nze bunafu bwange ndowooza saagala ndi munafu mu kulowooza ebyenfuna. Bwe nafuna RDC people would come nga gw'omulimu gwabwe gwa kunoonya obutaka obuli e Kampala. Wano waliwo akataka waliwo akaagala oba wandika agadde babunoonya ne bafefeta ne bugwamu kakati gwe era badde busigaddemu ndowooza naye lesembi yakubiddwa juzi mu parliament ku Lwokuna bwe baleese ettaka bwe twali bali reserving nga ttaka ly'abavubuka oba n'eddala ly'abalema ne balirwaniramu for a long time nga kesi eyagala kulitonda. So bagenda nga banoonya obutaka obwo obutonotono nga tubabwegabira kati gwe ensobe gy'oyinza okukola kwe kugamba mbwe yagambye mbu banoonyereze ku ttaka eriri e Kampala abaliina nti ekirowoozo kye kiri innocent tayina gwanoonya gwenza okuza lumirwa bannayuganda ettaka ly'abantu baalibba bambi baalitwala kino kirina amaaso kirina gwe kinoonya wateekwa okubawo nga waliwo yetwala akataka okay naye nga either takola bye baagala okitegedde takola bye baagala muzza ku level ye bulungi atiriire kati ne baagala babenga abaggulawo. Ekizibu kiri mu Northern Region abasajja Aisha obutaka ag'amasomero kyagalabako of course buli baatalikanga mpola primary wange wano buno yenda kasero bano bamugujula we baatuulanga wali bamusibyeko ekikomera eri Africa ne babazizika ate etteeka baalikola beesefugalize kubanga baateekamu ettaka lino kasitani mala okukyusa ebyapa emyaka erundi ena bagamba 3 oba 4 kalas alifunye aba alifunye bulungi kakati ng'onaafuna ekyusa emikono kirivudde mu Kibazo ligenze kasita likyusa emikono emirundi 3 kyengamba kyekyo and that transfer can be in one day yes. in 1 hour
era liliko ne minute time nti ku ssaawa 10 n'eddakiika 12 lyakyuka ne liva kusooka saa 10 nga likyuse nga ligeze mukono gw'omulala. That is the law they made, eri protecting. I think eriyo omulamuzi questioning ekya instant transfer yagamba logic yakyo yali ya kuwa time. Era omulamuzi oyo sijjukira musango ki n'asala nti tosobola kugamba ku lunaku lwe lumu wajja n'olikyusa n'olijja mu Kakande, enkeera n'olijjaza mu Kibazo, enkeera n'olizza mu Rwomushana. Olaba awali sebo olaba awali tabadde ku muzina Muwanga yali baddeko yarita yalinga sebo olaba awali oguzimba ogunene nga bayita kubwa wano mu Kampala wanene ku bombo ku benaka street ojosoma history yayo ko kesi yali mu kooti. Kakati Peter ku ttaka ly'engulu owulira ba statements naye kutunuulira ki ekiri emabega wa statements ezikolebwa Aisha yangu wako era nga nfunza kubanga oli topic yaleese ate nga zenye y'ettaka statement ono gyakola nti abantu abalala abo bambi boolabawo nalimu baalikola ki baaligula already abantu b'engulu bo beemulugunya eneeka ankole wammwe ettaka ligula sanameka wano Buganda ligula sanameka bagenda eyo engulu basanga community ne bateesa nayo mutukirize tukolereko wano nganjavu n'atwala obwaguga bw'ettaka n'amwaka kadde kamu ne baselebratinga n'akakadde ako ne badde ebbali ne bajja ne bakolerawo ne batwala eki ettaka lyabwe. Kakati abo bayogerako nti bambi bakola ki baagula abantu basigalamu bwavu obuwunya nga tebabakuŋŋanyiriza wamu. naye n'okugula kulimu emiteeko kuba Aisha nyinza okukufunza mu kasonda nga njagala ompe n'owalirizibwa anti ateesa nawe ne mundu ayina ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nkomawo ne Charles Rwomushana ne Muwanga Kivumbi mu observations zino of course zonna erimu ku areas mu Uganda ezisingamu ettaka esibe sengenge bw'oba ovuga baluyita ani oluguudo lw'Enyakatonzi Rwomushana baluyita ani olwo olupya olulungi ennyo ngo otoyingidde embalala bw'oba ovuze Ishaka bw'oba ovuze Ishaka n'ogenda oddeyo okomewo oyite eri osobole okuyitamu otuuke Ibanda Nyakatonzi otunuulira oli akuga nti abasajja baasiba faamu nga ziringa eziri e Switzerland. Ezokubiri ze nasanga oluddo nali siruvugangako wano bwe baggala Masaka Road ne tuyite Gomba ne tuyite Sembabule. One, it looked beautiful. Crazy, but it looked beautiful. Ng'otunuulira ettaka n'olirengera bw'oti n'oga nti Mungu bano mulwenda Apollo kagwa ya setolinga eno bonaabawa Peter ng'otwala omuzinda awalala bw'oba ovuga luli olw'Ibanda ne bw'oba ovuga luno olw'Essembabule ne bw'oba ovuze embalala ng'okomawo bw'oti. But where are those people? Those people have come and settled in these other regions. Ne bagenda Bunyoro ne bagenda Eggulu kati abaali balundanga community ng'ayina ente 2 ng'azirunda ng'owa community batwala Rwomushana n'asiba square mile 5 ng'ate yayina ente 200 oba 100 nga naye wali wabadde balundirawo community ya nte 10 kati bano n'obasengula Kanaabi nkulaakulana ki gy'olabye eze badde nsaba ogateko kano land fund egenda mu sente za Uganda has majorly benefited abo bakiga badde yogerako Gasimbagane ne bannamawulire Charles Rwomushana, Muwanga Kivumbi, Aisha Kabanda, John Kakande gwe tulina ye Kaloli ne Harunah Kanaabi Charles Kaloli wanga lwaki bakyogera maybe tobaddeewo mu kusoma indictment ya Kiza Besigye ku lupapula kuliko omuntu bamuyita Charles Rwomushana bagamba nze nkulira ejje ejje erigenda kumusebeno mu bbanga ne ku ttaka
ne kunyanja so bangaseeko ku musango gwe tebakugase ku musango buno bansomye mu indictment kakati bano wanga for Gasimbagane tukyuse ebinya wakiri mu ngobe nga temukyusa amanya gange ono yayina butidda naye Kibazo wabadde olumbe olw'omuvubuka gwe nkubuliddeko wa ambasada Kabonero kati ku lumbe olwo mu speech ezaweereddwa janalabye ku lutambi yabaddemu ya Talemwa Barnabas let me hope I have not confused the names niza kuba Tayebwa no Talemwa Barnabas Talemwa brother wa Jovia Saleh therefore brother-in-law mukoddomi wa Saleh so singa Saleh president kati naye andabadde nga lwabwogo no yalabadde samukutesa bwe bityo era maasa webityo bifaanani ati bwe mubina ono abakulu nabemukwana wajjajja mukyala kutesa yawumula muveeko kati yabadde speech nga mu audience natunulide audience omuntu ayabadde mid-row level mu audience gyabadde addressing Talemu yabadde the former deputy chief justice gondi Butera gogamba teyawa mu rank suwa gulu nnyo yabadde average yabadde Butera kakati nga ndaba Barnabas nga yambadde t-shirt ng'esaawa njagala abantu go and review esaawa yabadde mukono ki kati agamba mmwe wano muli mu nte for you are in cows here obugaga buli mu ttaka yes he addressed them kulumbe nga abasomesa part of the class gye babadde basomesa was Butera please babadde basomesa was Butera kati nga Butera alina okutekinga notes naye oli yakituteko mu lwe waffeeyo okyobola banze ate munange ku ttaka eri wabeera n'obugaga obulala nga sinte nze nyina embuzi oba ma 2000 or what ntundako nengula air ticket nentambula mu first class ningenda America so now you are looking at the level of consumption it's no longer bano bakibaza bagala okuzimba 15 abagala okuzimba obusenge bubiri bapangisa mbajjeko Rwomushana yogera ogule boda nganya Muwanga wuyo yo wa boda omanyi Muwanga yeyambalira boda economy ndi mukola kieni nti bwogula boda zo 5 obeera bifeekeera Muwanga Kivumbi on land use naye Muwanga ne mu compound takyayinza kugula boda kati Muwanga Kivumbi land use ne mu compound mu nyumba yo mu compound olimawo kikota kya gonja kugeti kwenye waliwo nalingula empuuta naye yayiga obukodde ennaku zino yayiga obukodde luli yajjanga n'ekiwagu kya bogoya nandeetera waliwo nalingula empuuta waliwo nalingula empuuta kati Muwanga Kivumbi netugendayo wamu ndaba mutume enseene netugendayo wamu yazituusa nalamuza mbogoya okigula mmeka okitunza mmeka nawe Rwomushana omanyi bwenima mbogoya nja kuba mbogaga but Talemwa sigyali eyo on land use yaga alundirako n'afuna sente n'atambula first class n'agoyinga USA yes that is the level of consumption in economics is called ostentatious consumption or luxurious wagamba ikibazo bito babisoma kolo nasoma sebu kakati kyobolaba ate mulamu wono
because mukuru Museveni ayita Jovia kanwanaho mulamu we so ayita atalemwa aho ojja kubi oluusi Museveni Jovia amuta mukyala we kati kati Museveni naga nze naleeta fencing mwankole naye akyali ku ttaka kakato ono agamba tustadinge ettaka emukulu Kireba kangwanaho but general yes so olaba family extended and otherwise eri ku ttaka and it explains to you the theme yes bwoba goberera nnyo kijja kukuwa the conflict eri mu Greater Lakes region bangambye wano nti but you people are concentrating on a by the way but that wasn't the core theme of Musevenomics. kakati Idi Amin Dada antu wije yugede nti mutekako nyo mukuru Kibazo Idi Amin Dada Field Marshal VC President wa Uganda one you collect me but mpulira yali mu police etwala abakiga ebunyoro that one I can be corrected but chemanyi bwamala okugoba the seseflies after spring the seseflies mwankole mainly areas of border ne Tanzania those areas of Isinjiro etc Amini yatwalayo abasiramu bobo tunulira dini but largely they were Baganda abali displaced displaced from where from Uganda wanji okuva mwankole I don't know abasilamu abaganda bali displaced to mwankole abagobebwa kuveno ngabagoba kuveno that's a long history but the larger issue is that Amin bwamala okujjawo seseflies etakeeryo yaliwa abaganda basilamu I would want to emphasize abaganda because chobola njogera oluganda nkuze nabo it helped me culture neveranga my father even used it to beat me bwampita Rwomushana ntu ngezo mboko ngayagala nziremu wanji so but in 1979 abaganda abo bemuyita abasiramu were massacred. So is the issue about land? The survivors went to Charles were massacred. Kakati bwogenda n'ogoberera baani abali mu ttaka eryo whose owners were massacred and floated on River Ruiz. You see, land use, the politics of the land, and then the politics of the lie. Because katwine ekyobulimba stana y'obulimba, but this bulimba is an armed bulimba. The bulimba has a gun. It's looking at power, but power is not the end. Power is the means. The means to land. The National Resistance Army Occupational Nakba Historic Mission. Take a land? Yes. The idea of Gaza. The idea of Gaza, ojirengera wano. Kakati this land which is armed, etandikira from West Nile, nekirira mpaka Masisi, mpaka Uvira. That stretch, because it's a stretch. That's why you see tola conflict nene nyo eri mukatanga mu bibira. You don't see a lot of genocide mu bibira eyo. Where there are a lot of resources, by the way, but olaba genocide mu area eno ina expanse land. But who is the victim? The victim yo ya enente omutusi. Kane webuza ono neighboring community tetemulanga balalo. So when do they become an enemy? You see, I was studying this story eno. Nga omuntu abeera n'empisa ku kyalo yo yabeera n'ente. To ensure teziri mmere y'abantu tezirumba because abantu bazita. So bwolaba abantu nga bali wamu n'ente ezo, then it means nannyini nte wampisa. And we always meet them here nga bayina ente zabo even mu Kampala Kisasi. I always meet them oyimira moloka neziyitawo. Olumu yakuba ekirala nankane endabirwamu katono ejabye. So you see that kakati that lie ya Rwanda twijwiri. Because you remember that I was in Mbuyaga ejayo boyita abatusi nabajeno mu Uganda bali bakagambe baga twagala kuddayo. Now the armed lie egamba, but Kagame says now the speech yaba you get down Entebbe. Kagame told us they are fool. So yes, that's what Habyarimana said.
Yes, auntie, I'm telling you, he repeated it. Mr. Museveni, I have not heard Kagame. I have not heard Habyarimana. You have had Museveni. I have heard Mr. Museveni. Mr. Habyarimana said it. Where? When he came here. Yabagamba mubere wano mbere bantu balungi mubere bana Uganda Rwanda elifu. Yeah, but you see, it was a deal. It was agreed on naturalization of Rwandese people of Rwandese origin. Yenajevali. Kachani agame bajude Kagame. Ai Kagame mukuru Museveni akiddamu bajude. Kakati baba bajude bano we baba baddayo kitegeeza bali bayina okuyika. Ejirasi bwebejjudde. Wejjudde. Kati bano ne baddayo. Eureka. Bali bayina okuyika. Wono tewasoma. Bwe bayika mu Lake Victoria. So do you see the logic? How that armed lie now works? It's confirmed that kakati so chobola wonna bano waliwo genocide, because that is the lie. The armed lie nti bano are extremists. Suulirangako Baganda who are extremists. Bukatalisi lwa Baganda bumwiramu ebika katufunemu ekika kimu nti kino kyangeye the extremists ngege. It is always the Muslims, fundamentalists, extremists. I have not heard about Catholics. Mukuru Kibazo bakulira. But you bazukufu bali wamu. Abazukufu bali wamu. So you see that because nga tebana bakujira kukumalawo, then basoka kuteekako that lie. Either you are a fundamentalist, either you are a genocider, you are a beast, you are an animal. Ne bakukiriaringa, but ngona kukiriaringa anonya taka kati ngamalirira mukulu Kibazo. So we are confronting the armed lie ngenonya taka, and it's in charge of the state. Kata onitijira mukoti kati mukoti no I have to because nzijagala kwetunulira with that armed lie. Egani ntwanise mu Uganda ono mchalani Salamu Musumba Proscovia then Lukwago Elias Lukwago, and then we share military. Kati Salamu Musumba is in charge of special forces. Then Elias Lukwago land forces. Sebo bajja kuvuna na contempt of court. Which one? We are discussing. Oguguleke gukyali mu kooti. Bajja kuyita. Bajja kuyita. And you see, I'm telling you, it's a question of justice. I'm telling you, Rwomushana gobogera ko yegwe. Mpuliriza Gasimbagane ne banamahulire Muwanga. Mwembaje. Omanyi mbadde wano nga mbawulirizamuko. Nenyina waliwo bye tutobservinga. Naye ebimu sijja bigendamu. Ekimu visibility ya Sale of late kiche kyogera mu byobufuzi Raul Castro vis-a-vis the Twitter general moderate ngensonyiwa uncle naye pitolala tuligenda yeyo naye kubatuliriza they must sit. Why now? Why the visibility? Because ebimu leaks ezimu ziri for example conflict on camera with ambassador deliberate ordinarily cut out deliberately ne bakuwako a segment ne bakuwanga anodinga nga pulkola ayogera nga nti bino byenzikiriziganya nabyo n'okuzimba kyazimbye all of a sudden ayina bamwenda bajjawo. What does it mean? Whom does it speak to? Mwanga nyongereko ekiri cryptic. Yes. Bali bwe bagenza okusoma essaala yaabwe ey'okubonerera mu ssaala y'okubonerera mama n'atugamba at this time a critical time in the path of this country. Critical time yabadde ki muki Muwanga genda maaso of 40 years is very critical. Kakati ekirala setting y'essaala ey'apology Bishop yani omaze capture you spiritually militarily
ne batukane kwa bishop family na era mu Museveni yagala nnyo muwala we afuuke bisopu tanafuuka bisopu ye mwami Museveni ayagala nnyo mu family nabo bafunemu bishop era singa ebaddeyo okulonda nga bano balina kulonda nga okweroma yandifulumye bisopu kubanga ne papa is a pastor yes ono ayagala naye bafuneyo bisopu so on yakudira then setting chachi setting obako manya bana bategeka embaga y'abakulu abo ne kakati bategeseewo abakulu abo bajje babiri mu chachi yani yugo balabyeyo abantu baga nti aha tujja kwetondera awo eggulu tweet church kati nomanya kikyodiringa nakyo kyekyala ekyokubiri n'olumbe n'owesaawa n'owesaawa nomanya nti okekyodiringa kati ekyokubiri ensi wanyize mbaddeko ne bana bafuza abakulopya mu political life yange sijja boogera ne bana bafuzi abakuusa baba bize nnyo era obasanga mu meeting very serious meeting naye nga byeboogerako tebiri to sit down on how to help and grow a country oba community naye nga bali kukulowooza tupafectinga tutya obukolopya era nga balina resources ezibasobozesa get these are busy people because they man a state they can afford a whole day talking era n'abaliwaawo ne babawa allowance for talking question ensi endala bezifuna group eyo ng'eri liberated ng'erina that space ne time egidedicating okuzuula ebintu ebisobola okutwala eggwanga lyonna mu maaso teri country talina secret think tank teri leader behind the scene atalina that honest board tugita sounding board gyatwala ebirowoozo bye out of the this is rubbish this works this is national interest this baita tu partially osanga oli gwe gogambye okusanga ne intelligence part of the decay of military of intelligence era John aba Heritage Foundation bali very proud of the economic numbers they've cracked that we are being mismanaged njakuwa kakati mbadde kugamba ti group eyo ne beba yamaninga state apparatus intelligence ebimu byekolera beauty as a state kwekuwa facts ku ggwanga muluse ku level of a president nga tekulimba nga butula nayo director wa intelligence mwisobola okugeragera bemu n'abisabika naye nga gwe wano bakubuulidde amazima nolwekyo kakati the question is do you have bwemuggalawo oluggi taito bazeerabira bakugamba nti musajja gwogenda tusuula mu kati abaka kyova olaba president wa America ne baba batekinga a formal state call wabaawo observer that observer ino mugaiding nti omukulu kati osaze line oli emotional national security national security ogiteeka mbuki mu Faransa bebakidde ku mulimu so because even your private rwali oli head of state lusobola okuleeta eggwanga nolwekyo nga Muwanga nga president tolusa ku Twitter nga Muwanga taking esimu nga ye president wano waliwo minda ono mind alina omuga nti sebo is only in states where the president is intelligence led kato wawa no ya leading intelligence yes so you have a group yagamba wangadia kwako mtaka kutegeza the challenge chaga bagamba nti Kibazo is good mwena mwino okuandika report Kibazo is good yes kakati
kati mwe muyina that kati nze ne Peter nze ne Peter ne Kakande tuli bize mu kunoonya okubaawo kwa muwogo nsonga za muwogo banasoma batya tunajjawo emmere. You don't have the opportunity to do that critical thinking. Bali be muwadde resources over to do that critical thinking. Be batuula mubo bagenda mu ethnic identity. That's a problem. Tutuera tuwo tutya ng'Abahima ng'Abaganda tulya tutya ensi eno ani akataka keri tuenshualinga tutyanga because some of you we are curious era namwe kati bano babayiga to group you mu ethnic namwe mugenda fenga abacholi mwabaganda temutugambako nga twogera ku byaffe nosanga tanga odoyi ali tororo how do we cut tororo bitirija patora actually go bichitute wala akaya na kutuka kubya mukuju and kisoko are not the same kulembeze bayogeddeko professor of history kakati Makerere University aroza kumukuju na kisoko oli yagambye neba nango yogo muliko musomesa wange nagambye tulaba abalala nga bafuna naffe lwaki tetubeera n'olukuŋŋaana naffe ne batuwaako ye musajja gwe bagamba nti a professor of history who does not know history bali bagamba gundi oli omulala kakati in their desire atoyo twamukotinganga from colonialism according to Semakula Kiwanuka the rise and fall of Buganda Semakula Kiwanuka from colonialism to independence. In their desire for ethnic hegemony, they profile other ethnic groups and how to manipulate them. I gave the iki an MP abantu 12 And that's why they profile you in that plan to manipulate. Woletera apology. I apologize to Baganda. Bamanyi muri so sentiment. Ba apologizing to Ugandans, but especially Buganda. Kalina mana nagamba achori. Balalo get out as if they will get out. Kakati. Now you have a group. But in that discussion we never did. You have a group. You don't know. It is you bamwogera luzungu. Yes. That are ethnic. Abantu babulijja abanoonya muwogo tebalina time etunuulira mawanga time ku mawanga oluusi baba bagenda okubba even if they read nga there is corruption around they forget ethnic identity. Nyino ya Rwomushana sigiraba tuba tugaba n'omunyago bana nzikira manera kyo we bano bayina ebika ono yo wabano wansi otinye yagamba nzikinja njagala kusereka kati wobo isawo container 10 ziyiseyo ka stansereka iyo no mu amatafari na sereka bati oli agahandika oli nayo wana agamba ogenda kufuna bilioni 2 njagala 40%. wawa na amanyisenti. Yes, kakati Peter mu attempt to profile you bino bye basinze okubba. Unfortunately some of you abali galibo mutunulira taka. Omusajja oli yagambye nti mbuzi si mbuzi. Before me, you know it have been in a budget committee in Dikati Park. They have taken mineral deposit license to mine and own. Sure. And these guys babye taka ne bagenda ne bava ku ttaka manyina muno ne bakka wansi waayo kana moja bagala kutwala yombuzi bagambe nti oli wa mbuzi oli owesawa alunda mbuzi na kalimbo agende Texas. Yes chovolaba but the advantage is they are licensed batch of ekirungi ndi Muwanga ono yasuubulako ku mbuzi ezo embuzi ezikolera tiketi ya first class atereeza wandi badoziraba nga bazitwala ne bazisi ezikola first class ticket wandi badola bawe bagiro ekitegerekeka that they are licensed what no kati danger gye bayina mu bunyazi bwabwe atende olusetogano tubalabula mu nsi ezikola conspiracy ngezo
bano beeri taking a responsibility to make the state functional okudelivaringa to the masses they are falling otegedde nolwekyo bakola ne basasula emisolo mu kampani zaabwe. As you work you pay dues. That is how imperialism is built. Gwe batutte eno services nezibeera delivered. Muwanga n'ateeraliikira. Now these fools bano abakola bino ethnic profile certified abalina certificate mutamanya byanfuna kandi mpiteko eyo balowooza nti ojja kubba omusolo okay obbe ettaka obbe buli kimu abantu babe baavu nga bayinike obatekeko omudumu gw'emmundu kakati nga n'amalwayo tegakola kati elsewhere Pakistan wajje kikoze and you have that group dominating these people abagenzi ne babba they pay taxes. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire ng'afuluma program wiiki ewedde omulamuzi Irene Mulyagonja yali mu kooti nga yali mu church ng'akuba enduulu ku mukwano gwaffe nga ku mukwano gwaffe JB Kakoza nga bagenda okumuziika. Wiiki eno nalabi campaign ku X etaasa tabadde mukwano gwange mumanyi bumanya Cedric Babu mutabani wa Captain Edward Francis Babu nennakuwala nenfuna effumu mu mutima nani naye Mungu n'omusajja ono because bw'orelatinga olina wootuuka n'otunda omwoyo gwo n'otunda buli kimu ngoga nti okay bwe nguwaayo ti eriyo return ddala nga Cedric Babu ye vice chairman wa Muganda wa Rwomushana naye ajja muffe bakapere ku fundraising nga $300 ejja dola naawe Kiwanda n'osigala ng'okuba mbuutu PLU naawe bonna beebo miskini bafaanagana naawe n'osigala ng'okuba mbuutu Gasimbagane ne bannamawulire